Omukama wa Bunyoro abadde yakoma okulabikako ku mikolo nga gino mu mwaka gwa 2019 olw'obukosefu bw'abadde nabwo wabula ng'olwaleero alabiseeko ekiwadde Abanyoro essanyu. Omukama Dr. Solomon Gafa Busaigulu abadde ku Eklezia ya St. Peter's Cathedral mu kibuga Hoima ne mukyala we omugo Margaret Karunga Adieri awategekeddwa okusaba kw'okwebaza nga bwe giweze emyaka 3 bukyanga Omukama atuuzibwa. Omuhiikirwa Andrew Byakutaga asabye abantu obutalira ngalo wabula okukola ennyo okuzza ekitiibwa ky'Obukama. Ekiragiro eky'okukola n'amaanyi muno niko abantu abakwegaye abatakwenda kubaza Obunyoro abatakwenda kuyita Abanyoro ekyo kiweeko obutukuba tukoze n'amaanyi tusobola kuyeerezawo. Era ono ayanjudde ebituukiddwako mu myaka 3 Omukama gy'amaze ng'alamula Obunyoro. Kyasobozesa n'abantu aba investors kuyinja bakateekamu esente na gavumenti yakola enguudo yakola airport kisaala ekyo kigenda kwombekwa waitu Bishop Nyonyi na okugumya tebintu bino tibiri accidento. Bishop Samuel Kahuma Abooli owa Dayosisi ya Bunyoro Kitala akulembeddemu emmisa asabye abantu okuba n'obumu n'okuwagira Obukama. Weeyumize Obunyoro Obukama bwa Bunyoro hansi y'Obukama bwa Bunyoro okyeyumirizemu oyekuze n'okigonza. Ono era yeebazizza gavumenti by'ekoledde Bunyoro mu kugikulaakulanya. Dole enguudo n'otuletwa International Airport, Stadium ng'igyo tugonze Bunyoro ebikuleeteza gonza Bunyoro birowo. Ye Dr. Fred Kabagambe Kalisa ssentebe w'akakiiko akakulembeddemu enteekateeka eno akubidde abantu omulanga okuba n'enkolagana ey'awamu kuba tewali nkulaakulana eyinza kutuukibwako nga buli omu ali ku lulwe. Nimbasaba inywena tukole hamu tule ngo twafuna ekizibu ekyo tule mulingo twakigobera mu mazzi baitu tutakoze the kingdom which is divided cannot stand. RDC Amlant Musime musanyufu nnyo olw'obulamu bw'Omukama n'ebyo ebituukiddwako. Enkolagana eno hagati ya gavumenti hagati n'Obukama tulina ekisaawe Nyonyi Kabalega International Airport, tulina Industrial Park naye ne mu Daftari Kabalega, tulina ekisaawe ky'omupiira ekijja kwombekwa kampuni program Taki, mutindo gw'eyanga ensi yoona. Olunaku olw'enkya lwe giwera ddala emyaka 3 mu butongole bukyanga Omukama Dr. Solomon Gafa Busaigulu atandika okulamula Obukama. Emikolo egimanyiddwa ng'empango yasooka kugikola mu mwaka gwa 1994 nga kati gy'emyaka 3.